Okay, nate nkwaniriza ku Shiwaman TV webali kubeera yongera okyatugoberera mpola mpola munange naffe we tuli tugenda maaso n'okubeera nga ate munaye tukusavinga information yonna gy'oba oyagala okubeera nga ate munange omanyako oba oliawo by'obeera tomanyi ne by'obeera towategeddeko ffe tubeera twabitegeddeko ne twagala okubeera nga ate munange tukuwa. Nagamba this channel is all about sports and celebrity gossip. Ffe we tusinzira era we tussa amakanda okubeera nga ate munange tukusavinga. So whoever interested in sports and whoever interested in celebrity gossip, we get you covered wano ku channel yaffe ya Shiwaman TV. So don't forget to subscribe and of course clicking on the bell for the latest notifications. Ebiriwo kati bya Farida Nakazibwe. Farida Nakazibwe akyagenda maaso n'okubeera nga alumya abantu emitwe, agenda maaso n'okubeera nga alumya ab'ennansana ne Najjeera, ayongedde n'alaga ate mpozi kaakati ekifo wayagala embaga ye okubeera. Tukimanyi bulungi nti Farida Nakazibwe ono y'omu ku bakyala abetutumu abakola ku TV, abaludde nga bakola ku TV for a very long time. Kuba tukimanyi nti Farida ono yatandika okubeera nga akola ku TV nga akyakolera ddala eri wansi ku gundi ku WBS TV. So okuva olwo y'omu ku abo abakyala betumanyi obulungi nnyo nti baludde nga bakola ku TV era experience bagiyina bulungi nnyo. So Farida Nakazibwe ono akola program gye bayita Mwasuze mutya ku NTV, y'omu ku bakyala abaweebwa ekitiibwa ku TV, abaludde mu TV abayina experience, wabula ebyabasajja birabika okubanga naye bimutawanyiza ddala kubanga mukazi wattu mabegakaawo abadde alina olutalo ne Nammere nga bagezako kubanga batta buli omu agamba munange guntawanya, ono agamba guntawanya Nammere, agamba Farida ntawanya, ate ne Farida naye agamba Nammere ntawanya. Ne bano bagamba mbu byakwemalamu kitiibwa naye nga ffe tukimanyi bulungi nnyo anti kiraka musajja yabatabula, kiraka Nammere yagenda n'afuna ku sukaali w'omusajja wa Farida, ate ne Farida naye n'afuna ku sukaali w'omusajja wa Nammere. So olutalo lubadde lubeerayo mabegaawo, Nammere n'alutwala ne ku TV, Farida n'agaana okumuddamu, Nammere n'asaba nti Farida amwetondere. So ne bavaayo nga bagezako kubeera nga bali konsayiringa naye. Currently ekiriwo kyekyokubeera nti Farida Nakazibwe tukimanyi bulungi nti abasajja abadde abeera nabangi, kuba tukimanyi nti ayina abaana babiri abe yasobola okubeera nga azaala mu mwami amanyiddwa nga Dani Nankunda. Dani Nankunda ono bakolanga bonna ku WBS TV, era bwe baali bava ku WBS Farida Nakazibwe ne Dani Nankunda era bajja bonna ku NTV era nga bakola babiri. So Dani Nankunda bafunamu obutakkaanya ne Farida Nakazibwe. Ekyasinga okubaleetera obuzibu kwali kubeera nti Farida baali baagala Dembo Katoliki, ate ye nga ayagala kusigala nga musiraamu, ate famire y'aba Farida Nakazibwe nga y'abasiraamu nnyo. So Dani Nankunda n'alabika okubanga tebagenda kukkaanya ne mukyala we Farida Nakazibwe kubanga ye Dani yali ayagala Farida afuuke mu Katoliki, ate nga ne Farida ayagala Dani naye afuuke musiraamu. Famire ya Farida ng'esaba Dani afuuke musiraamu, kyokka nga ne famire y'aba Dani esaba Farida afuuke mu Katoliki. So ne batakkaanya naye nga atolede baali bazadde abaana babiri balamba bakulu bulungi, era nga bw'obalaba mu vidiyo eno abaana bakulu bulungi, obalaba baabo bamodolinga n'okumodolinga. So baana bakulu essaawa zino wetwogerera, naye ekyabaawula kyali ekyo. Ate ng'era waliwo n'olugambo lwali lugamba nti Farida yali atandise okubeera nga ayenda ebbali, kuba tukimanyi nti by then waaliwo dokita amanyiddwa nga Dr. Sally Omar. Ono professional doctor wali mu ggwanga erya Dubai, newankubadde nga amawulire oluvannyuma gamala ne gajja nga gagamba nti ate simanyi na dokita wa Kicupuli, simanyi dokita asitula migugu e Dubai, nti era n'omusaala gwe guli wakati wa kakadde kamu n'emitwalo 3 ku kakadde kamu n'emitwalo 7. So olugambo lwayingirawo nga lulaga nti Farida yali yatomera ku mukulu ono amanyiddwa nga Dr. Sally Omar ow'e Dubai. Omukulu ono yali mwagala nnyo kubanga ebayawukana ne Dani Nankunda Farida, ate yafuna Dr. Sally Omar era ne bakubagana n'embaga e Dubai. Yali ya kisiraamu 2016. Embaga yaliwo bulungi nnyo, yali ya Nika, abamanyi eby'olusiraamu embaga bakola ya Nika. So Dr. Sally Omar ne Farida Nakazibwe ne bafumbiriganwa ne babeera bono, naye nga tekinajjukirwa anti already Farida Nakazibwe yali ayina baaweera omulala amanyiddwa nga Haji Moses Kigongo. Kati Haji Moses Kigongo y'omu ku abasajja abakulu betumanyi Farida be yali ayagala, era abajjukira Haji Moses Kigongo ono yakola nnyo amawulire bwe yakwata emmotoka yali etukule nnyo ey'ebbeeyi okufa obufi n'agiwa Farida Nakazibwe n'amugamba nkikuwadde ng'ekirabo. So amawulire gaatambula nnyo ago. So Farida abo n'abasajja zaabaagala Haji Moses Kigongo, Dani Nankunda gwe yasookerako, Dr. Sally Omar, ate era waliwo n'abayimbi. Olugambo lwajjaawo emabegaawo nga bagamba nti munange ali mulaavu n'akavubuka akatoka Bruno K. Actually okumanya ebya Bruno K byagenda wala nnyo. Abantu abasinga baali balowooza nti Farida ali mulaavu ne Bruno K, kuba Bruno K teyakomaawo mu by'olugambo bugambo, yavaayo n'akuba n'oluyimba oluyitibwa Farida. Yimba lulungi nnyo ng'ayimba Farida malaavu, omukwano
konterese mungi nnyo Farida Malavu simanyi kyendi kuwa luyimba olumusobola odunoonyako ku YouTube kwe luli baluyita Farida lwayimbibwa omulenzi amanyiddwa nga Bruno K ate ne Farida naye n'avaayo ku mukutu gwe wa Instagram n'agamba naye omwana yankubye tuni nze nampulira n'omutima gunneewuuba bannange Bruno K oli wanze jangu eno ne tugamba bannaye Farida ng'atabuse from Moses Kigongo to Dani Nankunda to Dr. Sali Omar bannange now to Bruno K so munange bye bimu kwaba abasajja bazenga yeetololera muko newankubadde ng'ezimu zibeera ngambo kati ng'ebya Bruno K anze omukubalowooza nti lwali lugambo bugambo kuba Farida nakazibwe mukulu nnyate ku Bruno K kubanga beeyagala so naye Farida bamukubamu oluyimba bwoba tonaluwulirako luwulire era ndowooza olaba Bruno K ng'ayimba yali ayimbira ddala ng'ayimbira ku mukyalo n'amanyiddwa nga Farida Nakazibe wabula meanwhile kati ekiriwo Farida yabadde ku hotel emanyiddwa nga Mistil ne yekubisizaayo n'ebifaananyi bulungi nnyo ate n'avaayo n'akola ne ka video ng'agamba nti njagala kakati kubeera ng'ate munnange wano ku Mistil wenjagala embaga yange ebeere wabula okwogera nti embaga yange wenjagala ebeere teyakomyawo yataddeko n'agamba nti teri kulanga kulala kakati embaga yange njagala ebeere wano ku Mistil Hotel ensambya kubanga in fact yawandiise n'agamba teri kulanga kulala the venue for my wedding is here n'agamba assignment y'okunoonya omwami njibalekedde Farida tukimanyi currently kati ali single talina mwami gwe tumanyi bulungi ali official nti yono wabula kakati tulinze tulabe kuba yagambye nti embaga ayagala ku Mistil ate tukimanyi bulungi nti omuntu kasatandika okubanga yeeteekamu ebyo aba inawo amawulire era agatambula so Farida ayinza okubeera nga already ayina omusajja gwe yamala dde okubeera nga afuna nga obuulyawo n'ebyembaga bye bateekateeka so ffe tulinze tulabe kyekigenda okubeera nga ate munange kiddako Farida Nakazibu ono banaamuwasiza ku Mistil Hotel ye abaffe yagambye mu munoonyeza omusajja so to you over to you musajja kigwolabaawo gwogamba nti Farida Nakazibu ono asaana okufuna omusajja ng'ono musajja kyawo gwolaba abasajja gye bali bangi abakabi baserebu abagagga abalina ku majja so kati gwe osobola okuteeka mu komenti ono ga nti aze okusinziira nga bwenda bashowaman andabira ddala nga Farida Nakazibu yeetaaga musajja bw'ati kubanga assignment yagibakwasizza mmwe bafaani be n'agamba nti kakati bannange mujje mukole ki munoonyeza omusajja munkwasaganye bannange ndi singo ekintu tubeere nga tukigusa so Farida tukwagaliza birungi byere era nnyabo okulanga bwe kunaabanga kutuusa okwembagayo otutegeezangako munnange kubanga kati bw'obanga wamaze okufuna ekifo bulungi embaga weenaabeera then kakati n'omusajja gira gwe otubuulire musajja kyawo agenda okubeera ng'ate munnange akukuba embaga Farida abeerako ku NTV ng'akola programu ye yamwasuze mutya so nammwe abatagirabangako osobola okubeera ng'ate munnange ogiraba so Butlicious NTV News anchor Farida Nakazibwe tumwagaliza birungi byerere bw'aba akufumbirwa egendo gujja kuba mulundi gwakumeka kubanga ogwasooka ogwa Dani Nankunda gumu abalaji Moses Kigongo eje ebiri then bala Dr. Omar Sali eje esatu then nabano bazayagala ko ngabe Bruno K bamugamba bagambawo nti amwagala then gatta kono ono agwayagala okubeera nga atwanveiringira so tulinze tulabe kyekigenda okubeera nga kiddako ewa Farida Nakazibu wabula gwe kikyolowooza ku mukyalo n'asinga okuweereza obulungi ku TV mubakyala abakulukulu abaweereza obulungi ku TV what do you have to say munange of course wano ku Showaman TV obo ina kyogamba of course leave us a like and of course ne comment yo atujagala nnyo okulaba ku biki bye tuba tutaddeyo na kikyolowooza tempozi akubye tuba tuwogerako ddala kati nga tuli ku story ya Farida Nakazibu kikyogirowoozaako kikulu nnyo okubeera ng'otubulira nabagamba gwalina kyayagala okubeera ng'oŋŋamba mu inbox osobola okubeera ng'otukubira ku namba yaffe eya channel eno eya 0787 0M508 enamba eyo ya WhatsApp tekuba wabula ogisindikako busindisi message oba olina kyoyagala okubeera nga ate munange otugamba naye oba olina gulire ngo oyagala tulikoleko osobola okubeera nga tulikole enamba yaffe 0787 0M508 ku Showaman TV njagala kubeera nga nkuteera wano wabula nkukubiriza mukwano gwange okutegeeza muno ne munnategeeze muno this channel is all about sports and celebrate gossip munange bwe tuba tetukuleetedde bya mizannyo ebiseera ebisinga gabeera mawulire gano agabaserebu bammwe nga bwe gagenda maaso n'okubeera nga ate munange gatambula so tegeeza muno ne munnategeeze muno ate kikulu nnyo okusharinga linki bw'oba onyumiddwa ate linki kirungi n'obeera ng'ogiwaako ne munno naye n'abeera ng'anyumirwa twongere okubeera nga ate tufuuka a big family so subscribing is part of the deal subscribing ate onyegene ku kide obeere ng'ofunanga video zaffe buli we tugissaayo thank you so much okay nate nkwaniriza